abatulaba ku Celeb Jazz mbalamusizza nnyo era kansuubire nti muli bulungi. Katunyumyemu twogere ku nsonga ezigenda mu maaso. Mamas timing yazo teyali nnungi nti bazilaunchinga mu time ya politics nga mungi nnyo covid lockdown kati waliwo ebipya bingi. Sinaba kufuna mukisa kwogerako n'abategesi kumanya exactly we bagamba nti zigenda kuba virtual. What exactly is going to happen? How is it going to be done? I highly feel it might be the first of its kind. Or simanyi oba zinaabanga bw'olaba ebikonde. Olumu ebikonde bagenda ne bagamba nti Pacquiao agenda kulwana ne Mayweather nga bali Vegas, Las Vegas mu America. Naye ku undercuts nga ate kugenda kubaako ekikonde ekirala ekiri Arizona, kugenda kubaako ekikonde ekirala ekiri e Manchester, kugenda kubaako ekikonde ekirala ekiri e New York. Okitegera kye ngamba? Kakati naye gwe alaba ku DSTV bakutwala butwazi. Otegera kye ngamba? No undercut esooka ya saawa katugambe 8 ogw'ekiro ng'eri Manchester. Bwegwa ne baswitching ne badda Atlanta, Georgia. Undercut ey'okubiri n'ey'okusatu nga gye ziri ne baswitching ne bagenda e New York. Naye kati wano gwe bw'oba oli ku TV bw'oba olaba ki? Otegera kye ngamba? Nti oba olaba fight yemu naye nga venues ezikyuka. Okitegedde? Nga undercut endala eri wali n'endala eri wali n'endala eri wali naye baleeta eno bwegwa ne baswitchinga ne bagenda kweno bwegwa ne bagenda kweno bwegwa ne bagenda kweno. Kwegamba I don't know how this is going to be done. Okitegeera? Simanyi oba bajja kukola wano venue bafollowing SOPs nga waliwo screens whereby MC oba host nga tumulabira I don't know where he's based, or in New York or Miami or wherever. Otegera kye ngamba? So it to me it is interesting because nze nyumirwa nnyo okulaba ku kipya away from the usual. Okiraba? And tukoye basaba ne banyabo lunaku olwaleero katubaleetere mwana mulenzi Chameleon. Nabuukayo najja. If somebody is creating something new, yeah, that's good. Let's see. DJ Khaled. I'm not very fascinated about DJ Khaled, by the way. I am fascinated about nomination y'abayimbi banna Uganda mu awards of that magnitude. Okitegedde? Era nze nkubiriza banna Uganda abantu bangi kwebali kuba kati n'essaawa eno omuntu yenna ndaba ku Celeb Jazz ateeka okuba nga ali online okusobola okulaba interview eno oli online bw'obanga oli Uganda. Tunne bw'obanga toli Uganda kitegeeza njogera mu Luganda oli munna Uganda.
kale oyinza okuba nga oluganda olumanyi nga toli munnauganda naye ekitegeeza olina akakwate ne uganda. Nkusaba kimu, genda ku MTV Mamas, look out for female artist, voting a Shiba. Look out for Breakthrough Act, voting a John Black. Listener's choice, noonya munna Uganda gw'oyagala kuba kuliko more than one Ugandans. Okay? Ugandan Act, eyo yoba votinze oba tovotinze automatically awo tuli sure nti Uganda egenda kufunayo ki ekigiraasi. So for me, I'm looking forward to Ugandans getting as much mileage out of their awards. Ekyokubiri, ne Uganda okubeera nti erinnya lyayo liwulikika mu nsi endala for the good reason. Bazifunamu but yeah, one, omuyimbi bwafuna award ne bwafuna bufunye nomination ma awards ennene, profile ye eba erinnye. Ne bwabako wagenze, what have you done in music? I attended this festival, I won this award, I was nominated for this. Oli ategeera nti omuntu agundidde. Okitegeera. Teriyo omuntu atayagala kumwebaza. Oba teriyo omuntu atayagala kubeera recognized. Okitegedde. So abayimbi baffe bafunamu. It puts them more in the limelight. Bayimbi bannaabwe mu nsi endala babamanya, ba promoters mu nsi endala babamanya, and then life goes on. Ekyo nange njagatta eddoboozi lyange kuli abayimbi. Nkimanyi tekisoboka President Museveni kulaba celeb jazz. That would be a very big miracle. Naye ate ndi sure ba ADs be ate bo basobola okulaba celeb jazz. Yenna alaba ng'olina obusobozi obwogera ne President, nsaba basooke baggulewo entertainment industry. I am also affected because I'm a promoter, I'm not working, emirimu mingi tewali, obwavu bungi. Tusaba government ekwatagane ne ba stakeholders abakukunavu bateeke SOPs ezitegerekeka ezisoboka in place, endongo eguddemu, amabaala gaddemu, ebivulu biddemu. COVID came, COVID is not going away. We just have to learn how to live with COVID. Then ekya internet okufiirizibwa kungi, ate kino ne gavumenti efiirwa. Nawali ku kyebivulu gavumenti efiirwa kuba naye efuna omusolo. Okiraba? So nsaba internet yeggulwewo. Demu ekole social media. Kuba internet bagizaako. Nti if you go to Gmail, you can send mail. You can go to Google, okitegedde, but you can't go to Facebook without using VPN. Okitegeera. So nsaba government kintu kya social media bakite. Ekyo nange nkiwagira ndi wamu n'abayimbi ku nsonga eyo. Abawanguddwa baddeyo bayimbe straight away. Baddeyo bayimbe. Addeyo ayimbe. Njagala abayimbi baffe oba bannabitono abali eyo mbasaba abasinga ku mmwe
sincerely speaking temwesimbawo lwakwagala kuweereza bannayuganda. Abamu mwesimbawo lwa olaba ne Bobi Wine asobola nange nsobola. Abalala mwesimbawo profile zammwe kulinnya obeereko nga waliwo ekikuumira mu mawulire awo wooli weesimbyewo n'okubisayo ku bipande bitono n'oteekamuko ku za drive nga mubadde ku publicity gye munoonya. Abalala mwesimbawo ng'osuubira nti olw'okuba oli muyimbi oli politician alimu ajja kuyita akuwa essente gwokolewo awo z'okozeeyo oveemu okyuka ogambe nti kati mpagira oli. Abamu tebyakola, abalala abantu baagaana obakolera kye mwagala. Muddeeyo muyimbe. Adde yakuba omuziki gwe. Chameleone w'amaanyi nnyo. Kati essaawa eno nze amagezi gempa munnabitone yenna eyabadde mu kalulu n'awangulwa. Mala wiiki nga weebase ogwemu obukoowu oddeyo okole. Kati ekyo kyawedde okitegeera tokiremerako. And kati ekyo just use that as an experience. Omanye yabaddeko mu kalulu ne bamukuba kati gwalina kyakusinza atakagendangamu yalina kye yayize. Bobi Wine ali mu kiti kirala. No, oyo saagala namwogerako essaawa eno nga njogera ku bayimbi. Sincerely speaking, it is blasphemy. Noba ng'oyogera ku bantu abeesimbyewo ne batayitamu n'oleeta sewa wa big talent n'oleeta ne Bobi Wine. Ekyo kiba kikyamu. Bobi Wine ye muleke yali mu category yiye. Nze ngamba bano abayimbi abalala Khalifa, Chameleone, mukulu wange Charles James Senkubuge, Victor Kamenyo, Patrick Omujuka, Katolu Bwama, Dr. Bitone, baddeyo bakole. And eno ye time ennungi nga kiyinza okukolera oyinza okufunamu awo ka sympathy vote. Musajja akalulu kamukubye oluyimba lwo ne luyitira waawo. Comedy skit yo Katolu Bwama honorable neyitira waawo. Abamu bansanyusizza naddala ba radio presenters olwabakubye akalulu ne baddayo straight away mangu ago ku mirimu. Ninamukwano gwange Faisal Sempijja akola ku CBS Sports bamukuba ku Monday, ku Tuesday ku macha yali kumpewo. Natalia Ozi, very good presenter. Asana dde ku mulimu gwe yeekolere. Abadde alina byakoledde community by the way. Era oyo okuwangulwa kwe she can come back. Abamu tebasana nakudda gwakubiri naye oyo I think yasobola okudda asigale nga akola. Abadde alina charity work gwakola ewaabwe awo Erungu jja kuba we bamuzaala asigale nga akola charity work ye then ajja kugezaako olulala naye nga kati in the meantime asooka dde ku mulimu akole. Tasaana kukomawo. Nze nabye si discussinga busobozi oba butaba na busobozi. Nkugambye nga mukwano gwange simwagaliza kudda, just like abakuneebuuzaako nga tannabiyingiramu era nandimugambye togenda. That's not for him. He's not cut out for that.
He's not. Badde bakole. Already at least waliwo okukala akalembereza okukyala okwanjula embaga ebyo at least bibawaayo ku kasente akatono naye batono. Online shows ezimu naye abasinga obungi tebakola. So yensonga lwaki nkubira gavumenti omulanga industry eyo nayo nene nga bwogamba nga bwolaba ey'amasomero nga bwolaba industry endala zonna oba sectors endala zonna. So many people depend on gwolaba muyimbi omu nti King Saha naye wolaba ekipande kya King Saha njagala olowooze ku wagenda okukolera gardens zagenda okukolera kwa tugambe Eddy Georgina Gardens abantu ne bajjawo 2,000 lowooza ku mafuta abavuze emmotoka ge baguze ogwo musolo gwa gavumenti aba petrol station bafunyeeko ne gavumenti efunyeeko ne company ezitunda amafuta zifunyeeko n'olowooza ku abalimi abatunda obummonde ennyaanya obutungulu abantu bye balya n'enkoko abalunzi n'ennyama abantu bye balya nga bazze mu kivulu ekyo okitegeera. So the effect is broad. Lowooza kubakuba ebipande abakuba baana tusasula KCC permits okifuna. Lowooza ku allowances z'abapoliisi abajja ne bakuuma okukola security ba bouncers to printing tickets beer soda amazzi. That means nkuzaayo lowooza ku Nile Breweries, lowooza ku UBL, lowooza ku Lwenzori, lowooza ku Alwater gwenkola kuba naye bamunywa ku olwo mu bungi okitegedde. Ebyo byonna bivaako emisolo gavumenti efuna abantu abakozi bafuna. Lowooza ku ba waiters, lowooza ku ba waitresses, ba DJ. Automatically King Saha bw'aba afunye ekivulu kitegeeza ajja genda ayongera okuzimba ennyumba ye, agula sementi, agula emitayimbwa, hardware world efuna, Hima Cement efuna, gavumenti efuna. So bw'oba otunuulira okusiba kw'ebivulu tokitunuulira mb'osibye muyimbi. No, the sector ngazi. Lowooza ku babooda otegedde bulungi, lowooza ku babotiki, lowooza ku basuubuzi b'engoye kuba waliyo abantu Valentine yine etuuse ng'okugenda mu kivulu akugamba Lawrence girlfriend wagamba nguliraayo olugoye olwa reedi bw'oba onayagala tugende naawe ku Georgina. Kati awo kitegeeza owa botiki afuna asasula rent botiki weeri. Kati saawa eno zonna nzigale because bakasitoma batono otegera kyeŋŋamba. So good nene knock-on effect nene abantu bangi abali affected. Lwaki nga bayingirira bwereere era ate ffe tulina okifuna. Kankunyonyole okutegeka ekivulu weetaaga radio, weetaaga TV, weetaaga banner, weetaaga posters, weetaaga tickets, weetaaga security, weetaaga permits, weetaaga venue, weetaaga abayimbi, weetaaga ba MCs, weetaaga ba comedians. Kati abo gonna abasasula otya? Weetaaga PA, stage, light, sound ye PA, public address system. Okitegedde? Kati ebyo gonna abikwasaganya otya obiteerewo abantu ku bwereere. So it's not feasible. Abantu tebalina ssente. Same applies to the promoters. And bwe banagulawo buli muntu ajja kuba ayagala atunde ku kyalina asobole okuddamu okulya ku nkoko n'ennyama.
demu abeereko bulungi. Mowzey Radio mujjukiranga omuyimbi eyali very very talented, much as I think drug abuse yamuaffectinga nnyo career ye, naye muku mani kati kyakyuka. We don't mourn the dead, we celebrate the dead. Naddala omuntu oyo bw'abanga alina ebintu ebirungi ebiwerako bye yakola nga Mowzey Radio. So njagamba nti essaawa eno, as we celebrate Mowzey Radio's life or birthday, abaliwo naddala bannabitone kye basaana okukola kwe kutunuulira ebirungi bye yakola, omuziki omulungi gwe yawandiika, ennyimba ennungi ze yayimba, gwe ne bwekubamu naawe ettooki, gw'oyimiridde otya. Oli yawandiika juice neera, okay, n'endala nyingi, romantic call nyingi. Gwe wawandiika ki? Gwe owandiise ki? Amdemu yaayo. Really? Okitegedde? Bikyamu ki bye yakola obeere ngo omanya nti ekyo kyali kikyamu, weewala okukikola? Weaknesses ze zaali ki? Yadde emyaka gyali mito gye yalina, gw'olina emeka? Yali ategekedde ki abaana be, famire ye? Gw'ababo gw'oweetegesa otya? Manyi abantu abamu balina ekizibu, balowooza nnyo nti omuntu okwetegekera oba kutegekera famire oba abantu be bayimirizaawo, ti omuntu alina kumala kuweza myaka 5, ti alina kumala kuba mukadde, which is wrong. Ennyumba etandika n'ettafaali limu. Buli kintu kyonna kitandika kiriko neke kitandika nakyo. A journey of 1,000 miles starts with 1 foot. Foot yemu boat paka lwomalayo. So bye bintu byenandyagaliza abantu naddala bannabitone okutunulamu ne balowoozaako nti kiruma si kakasa oba abaana ba Mowzey bonna bali bulungi olwaleero. Tezaali wabiraba mu mawulire, ebintu tebiri streamlined bulungi. Kikyoyigamu olwaleero bw'oba ozimbye ennyumba eri mu mannya gani? Bw'obanga wooli, who is your next of kin? Olagidde olina personal doctor? Kuba ebyo bye biyamba. Bw'oba olina doctor wo, personal doctor akukolako, ng'olina lawyer wo, olina accountant wo, olina tax consultant, olumu bakuwa forms ez'okujjuza n'osaba next of kin wange ye gundi, bwe mba nvudde mu nsi ebinkwatako byono. Fine ekiraamo at an early age of 20, 30, abantu bangi bati okiwandiika. Kuba emirundi egisinga tulowooza nnyo nti bwewandiika ekiraamo ogenda kufa. Sijja kkaka abantu kitasoboka, nze soogera bitasoboka, njogera bisoboka. Olina emmotoka gy'oguze eri mannyago,
olina ennyumba gy'oguze gy'ozimba ploti eri mmanyago wagisasula n'ogimalayo. Okitegedde kyeŋŋamba? Okwo kwe kwetegeka kweŋŋamba, kuba ebintu bye bingi naye byonna birinaaganaaga tebitegerekeka. Yes, ofunyewo ku feemu etegerekeka. Do you have a wife? A wife who can stand and be recognized by people? Such things help. No. Saagala munenyeza byamusobako. No, saagala munenyeza byamusobako. Nze njagala saawa eno atunuulira omugenzi nga tucelebratinga birthday ye abeeko kyamuyigirako. Okitegedde? Mu Buganda tetwogera kibi ku mugenzi, so tosobola kutandika kunenya mugenzi, but the best thing always gwe kumutunuulira gwe ne weekuba mu ttooki. Oli artist, oli muyimbi, naye music wo kwali ku YouTube, channels ezo zaani? Basasulaani sente, account number zigenda kwani? How come oli muyimbi naye olinako channels nga 4 eza YouTube, accounts za YouTube ate ziri mmanyago? Kwegamba weetereze bwobanga olimu nabitone ng'oli eyo, ate ne bwobanga otandika butandisi. When you are opening an account, make sure it is in your names. Si kufuna mukwano gwo kuba gwe tobimanyi n'agiggulawo, wabula email erimu yiye yagirwaninga, mugende mutabuke for one reason or another. Normally it is money, ng'ate togirinaako buyinza. Nobody knows. Obviously somebody knows, but according to what I saw ku NBS, balina ka shoke bakola katono nyo katika investigative clip nga kalaga nti family ya radio temanyi sente ziva mu music we ku YouTube gye ziraga. I think so. Kiruma. But ki ekireeta ebyo? Gwe weetegesa otya? Kati omuyimbi yenna bw'owulira ekyo olina gwe kwetereeza, so that naawe bw'ogenda ffenna gye tujja okugenda gye tutamanyi, abantu booleka oba abaana bo obaleka nga bali safe. Ontegedde bulungi? Ebigambo ebisembayo no akatalekeka. One, mulwadde okay. One, njagamba ekintu kimu, nsaba buli muntu tugatte ffenna amaloboozi tusabe gavumenti eggulewo entertainment industry, tusabe gavumenti ete social media, n'ekirala bannange abandaba obulwadde bungi, covid is real, mask ate okutuzambala mu butuufu, omuntu agiteeka kalevu olunaku lwonna lulamba ng'agirina agitadde ekkalevu. Gulayo ka sanitizer
oberenga buli kaseera osanitizingako buli kaseera kwegamba obuwuka buno singa ogetinzeko in contact nabo mu ngalo bubenga bufa. N'ekirala okujjako ng'omukolo gukukwatako nnyo teri kikutwala ku mbaga, teri kikutwala mu kwanjula, teri kikutwala mu kuziika, teri kikutwala mu lumbe. Transport okozeseza bwa mitwalo 4 nga singa okutta 5 n'oziweereza omuntu oyo gwogenda okusulirako mu lumbe n'omugamba munaye kitalo nnyo sisobodde kujja, olumu kibana ky'amakulu okusinga okugenda n'otuula awo. God bless. N'ekirala eno interview ngikoze lwakwagala kuyamba bano abaana aba celeb jazz bafune abantu abalaba channel yaabwe. So nsaba musubscribinge, bo subscribinga kimanye oba obayamba kufuna ku sente. Banoonya mitwalo 5 mubayambe basubscribe, mubayambe musubscribinge basobole okufuna abantu abangi, basobole okufuna ku sente. At least bakolayo kino ekyokubakuŋŋaanyiza amawulire, olumu ebiyamba, ebitayamba, ebizimba, ebitazimba, bati byonna babikuŋŋaanya ne baleeta nabo beeyiya babeewo nti at least tebakubye butayimbwa, bo bakozesezza okumanya kwabwe okw'amawulire ne bakola ekyo. Kati gwe andaba, kati gwe kyoba obakolera nyiga bunyizo wali osubscribinge baweze abantu basobole okubasasula ku sente nabo babeere bulungi.